abaana olwabo bateekamu ssente okupromotinga ekintu kino ne olutalo tulubajjeeko bamikwano mwemubeere mu bisiyaga byammwe ojja kuwulira nga maamawo agenda n'ekikooyi ayingira olusuku ayingira ekisaka atomedde omumwami maamawo tumwambula amagomesi tumulinnya emigere tumukuba eŋŋumi atubulire lwaki azaala abasiyazi bwemba mulowooza muli protected nnyo tugenda kudda ku originaliza mutulumba ekika abo abazadde bwe baba tebasobola kuvaayo tujoyininge ands tulwanise ebisiyaga okuviira ddala mu baana baabwe babakolimire nga tulaba babazaalukuke nga tulaba bwe baba tebakikoze tujja kubalumba mu byalo gye bali n'ennyumba tuzisendewo tusindewo amajirikiti tusulewo embizi ezifudde enamba kuno toziguze agirina eya maama kayima njigabako kakadde mpe enamba ya maama kayima nkuweereza akakadde kemuwemula eggambo atubuulire oba taata wa kayima kyogamba either kaamu tulwane ffenna okugjawo ebisiyaga bino oba bakkirize nti balya ku kibi olutalo tubalugjeeko bannange mubeere mu bisiyaga byammwe tubalumbire famire tujja kulaga ku maamawo ng'adduka n'ekikooyi ekikadde tujja kulaga maama bwafuumuuka lwa bisiyaga n'ennyumba tugiteeke ku ttaka abazadde lwaki tuba involving lwaki tebakuza abaana bulungi lwabalabyeko nga balajana nti abaana baffe temuyingira bisiyaga oza kamera tebazimanyi bakubiddeko essimu nti omwana waffe yayingidde ebisiyaga muli ku ssente ya kibi mugabana nawulidde nti kamuna kazimbira maama waako bali ku ssente ya kibi tugenda kulumba ebyalo tubizinde tubagobe ku byalo nawe bakutwale mu yukke ozaala basiyazi ozaala omusiyazi omukulu tukukkiriza ofune n'embuto endala era ozaala akasiyazi bano abantu tebaswala eno gye tuli naye waliwo twebuliza balina abazadde ndi mu kulisaaki yakunoonya namba ya maama wa kayima n'enamba ya maama wa muna ne taata waabwe mbakubire mbabuuze mwe abatuzaalira abasiyazi ebika ebyo tubiboole teriiyo maama yakeera ku makya kuzaala mwana we kubeera musiyazi usegedde teriiyo yamuzaala alina kigendererwa kirala bano abaana batyoboolekeddwa wano Kampala baswaliza wano abantu e Kampala kubanga bamama baabwe banaku tebalina na smartphones bo tebamanyi ndi abaana eno Kampala eno ku mibali bonooneka bwonoonesi ekigenda mu maaso tebakiraba okitegeera bulungi kati mu mbeera eyakoze ekyo n'ateekawo enamba ya maama Joey ku internet yakoze ekintu ekituufu abamuwemula bamuwemudde bamugamba gwe kikazi gwe gwatuzaalira omuswaswangule gwe yazaala omusege gwe azaala abasiyazi puresa ne zimukuba maama wa Joey baba na musango kiwano ati nkubuulidde omuzadde yenna alina okuwumbawumba omwana we ate olabadde talina olina musango ki olina musango endaayo okuvaamu omusiyazi okuvaamu ekikolimo eri ggwanga Uganda oba n'omusango twagala kutegeka maaki ezi okwegugunga okwekalakaasa nga tugenda mu maka gaba Joey tugendeyo era bangambye abantu batandise dde ekituufu ekirina okukolwa tugende ku byalo tugende ku mayumba gaabwe tugende ewaabwe essimu yo yagiddwako tugende twekalakasizeewo ku kyalo twegunge gwazaala omusegisengule gwazaala omusiyazi omwana w'omusiyazi kubanga kati abaana bano balaba bagenda tandika okulikuruutinga nabo bakwate ku balinaabo abalala bali kuluutinge tetukikkiriza kuleeta bibi ku kyalo tugenda kugenda ewa maama wa kayima mu famire ye taata we tumubuuze wazaala musiyazi ozaala basiyazi mwaleeta ekikolimo ku kyalo tugende ewa bamuna ku kyalo maama we tugamusimbagane naye mubimubuuze nti wazaala omusiyazi kale nkwanirizaako nnyo obutereevu ku mukutu Viki Exclusive byonna gy'ogenze mu maaso n'okubeera ng'osinzidde okutulaba n'okutuwuliriza kyokola kyamaanyi nnyo njala gwe yeekuumidde ku mukutu guno era tukugamba nti tojjangaokwo bampita Viki omukutu nsinzidde ku Viki Exclusive video bweri nkola yange nkusabye gimpereka like bw'oba omaze okubeera ng'ogindayikingirira era nkusabye subscribinga bw'omala okusubscribinga kwata mukadde kajje mu kigambo personalize okateeke mu kigambo all wensinzira nga nkugamba nti turn on that notification bell ojja kuba ofuna buli kye tuteekayo mukadde ate amawulire tugakuwa okuva mu buli kanyomero k'eggwanga Uganda so n'olwekyo subscribinga obeere part of our family onyumirwe ebifa mu nsi yo Uganda and proudly sponsored by Skin Mama Beauty World basangibwa Namirembe Road opposite Link Bus
ojja kubeera ngo bafuna bulungi bakola ku ndwadde za nsusu. Abakyala bagala okweyerusa okusigala mu natural colours zammwe, abeeyerusaako ne muyisibwa bubi nga mukonya obugalo n'ebitundu ebirala, abajja kubeera ng'ate bakutereeza mu kizibu ekifaanaganako bwe kiti. Namba weeziri awo so nga Hajjati Kalodo mulombi wa dduwa kumwe abalina ebizibu eby'enjawulo era ng'ennamba esembyayo 067 ebikusumbuwa bifuuke lufumo. Extreme Sparkle nabo weebali akulwa abakyala basangibwa Conrad Plaza ennamba still wansi awo ojja kubeera ng'obafuna bulungi nnyo nnyini ddala. It's a beautiful Monday. Simanyi eyo gy'oli lukutambulidde lutya sofa naye ffe terututambulidde bubi. Kaweedha katukkiriza okujja tukole naawe nsuubira okuba ng'oli ku mulimu okakkalabya. Andi ne pulezidenti waabo abakoowa Uganda baba bagikoowa baya balemerera tewali wagenda nga takooye enkooye ngati ate nina n'abatandise okugenda nga bakola bati nga mitwe mifuja egibatwala ebweru okitegedde kati olaba nti obukulembeze bwange bwelukya bweyongera amaanyi bweyongera okuspandi ekyo tekikujja tekikuweebuulamu kubanga kati ate n'ab'emitwe emifu ate nga mbazza wano buli aweebuuka gwezza nkayima bali mu nteekateeka ebazza wano naye nga oli shuwa bintu empapula luli twasembayo nga wewandiikidde gundi embasi twasubmitinga wiiki ewedde ne babasuubiza saawa yonna bali ebyabazungu biba byabazungu bw'oba ne complain bagiwuliriza nga nawe balina complain ku Uganda ng'etandikidde bweru naffe twabataddeko complain nti bano balimba berimbika mukyammwe bwe kiba ekyammwe ddala kituufu nga ddala waliwo abantu abatuufu si be bano mpulira kituufu so saawa yonna tuteekateeke kuba kimakoko wali okubaaniriza tubaaniriza mu ssanyu tubaaniriza naki anti mu nnaku naawe oli akutaddeko ensi ekisiyaga ng'omwaniriza mu ssanyu olwako ekikyamu ku luno tojja tugamba tugendeyo ng'abamawulire tulabe abantu bano enzija gye bagiddemu anti kugende naye ate si kugenda kubaaniriza mu ssanyu buli wannamawulire engeri gye mukeera ennyo ojja n'embuukuli oba embooku akanywa k'embooku kuba muntu mumalamu jjoogo mumalamu busirusiru obwo mbuliza kuba tulaba bagamba ki abali ku Vic Exclusive mugamba ki baganda bange kansuubire nti muli bulungi yonna gye mutulabira. Amanya n'eddoboozi bampita Calvin Kayanja pulezidenti w'abankubakye bakadama bonna omwo nga mubatwalidde mubagattira naye mbakulembera lumu era ekisanja kyo kyabbanga ki bulamu bwonna sinalaba yasobola buvunaanyizibwa bonna like anaaba mutabani wange yaefuusa yansikira yamanyi kye tuyitamu tegedde ne bwe tukwasa entebe eno okumala ebbanga lyonna onoonyeza asobola obukulembeze bw'abankubakye yakyambuze okuleka mutabani wange gwentendesa like yanaabasobola tukugjeeko engalo eggwanga lyonna erabika buli akulembera zaawo wuwe ati senkubuulira nti olwo mwana buli lunaku alaba byentagala namu nabyo byentagala nabyo mu masimu na biki byonna so kati owebbali kyatagenda kulaba owebbali kyatasobola kusobola kati mu mbeera ng'olwana kuzza bali era nga banaatera okutuuka entebe Joey ye tali mu Uganda ono Joey kekaali akakyala ka Sefco oba ojjukira bulungi kati kali Kenya kalina oli omuwala eyeetaddemu ekiti ky'obulenzi omusiyazi nti kati yebba wa Joey bwe yakomawo okuva gy'abadde Dubai kati ali Kenya yatuukidde Kenya ne mwalo namulako neeyukke nga beekalakaasa kati yatuukidde Kenya n'atumira omukyala Joey kati bali Kenya bali abulamu naye maama wa Joey bamukoze ekyajabu anti omwana yakutte ennamba ya muwala we ya maama we n'agimuteeka ku social media n'agamba abantu buli asobola bira maama wa Joey genkedde okufuna ku makya nti Joey abadde azirika we bamuwujja anti kyenkubu kyekyo ekituufu bano abantu tebaswala eno gye tuli naye waliwo twebuuliza balina abazadde ndi mu kulisaaki yakunoonya namba ya maama wa Kayima n'ennamba ya maama wa Muna ne taata waabwe mbakubire mbabuuze mwe abatuzaalira abasiyazi mwe abazaala abasiyazi ebika ebyo tubiboole
teriyo maama yakeera ku makya kuzaala mwana we kubeera musiyazi usegedde teriyo yamuzaala alina kigendererwa kirala bano abaana batyobolekeddwa wano Kampala baswaliza wano abantu e Kampala kubanga bamama bawe banaku tebalina na smartphones bo tebamanyi ndi abaana eno Kampala eno ku mibali bonooneka ekigenda mu maaso tebakiraba okitegeera bulungi kati mu mbeera eyo eyakoze ekyo n'ateekawo ennamba ya maama Joey ku internet yakoze ekintu ekituufu abamuwemula bamuwemudde bamugamba gwe kikazi gwe gwatuzaalira omuswaswangule gwe yazaala omusege gwe azaala abasiyazi puresa ne zimukuba maama wa Joey baba na musango kiwana ati nkubuulidde omuzadde yenna alina okuwumbawumba omwana we ate olabadde talina olina musango ki olina musango endaayo okuvaamu omusiyazi okuvaamu ekikolima eri eggwanga Uganda oba n'omusango naawe oba nekyewakola kyekyakugana okukuza omwana bulungi ekitegeeza bw'ozaala abasiyazi tujje tugobe ku kyalo eyo namba mugimpe nga we muliro ntegeere kweri era yateereddwa naye Joey ogirina mukubire kati tusooke tuve mu ati kyenkubuulira kyekino n'abalala bamanye naawe bw'oba oli muzadde ekibi ky'omwana wo kikkakateko tukubire bwamusindika wamuzaala musiyazi sefuko yakaleeta wano zakakana nakalabirawo naye mbagamba kanakana tekajja kuba na magezi nzijukira wayogerako nti abaana abo basiyazi nga bakyaliwa sefuko naye nga ffenna tugamba ate omusiyazi aba akola kino omulenzi saabagamba naye gamba bano kyekibagatta ate nga n'omuwala alumiriza sefuko obusiyazi era kange nkugamba ekintu kino kankubuulire kino muganda wange olaba abaana abo nze nabalabirawo omwana atalina magezi toyinza kukkiriza kubeera mukazi wa sefuko nga musula ne mujjawo mu nnyumba yemu sefuko nga talina kyalina mu bulamu bwansi eno kati omwana atalina magezi awo omulabira buli kimu kimutwala nabalabirawo nga tekajja kulwawo kuyingira bisiyaga kuba nzijukira lumu weebuuza abaana ababiri Nakankaka ne Joey babeera bakola batya ku buliri bumu ati kyenkubuulira bw'ogamba otya nti bba waffe ye sefuko musula mu nnyumba emu mugatta obuliri nga ne sefuko talina kyalina oyo omuntu ow'obwongo bwe butyo okuyingira ekisiyaga layisi talina magezi nakawe ssente zange zenkoze mu ntuuyo zange nenkawe ssente ne kalemererwa n'okugamba nti kayanja nfukamidde okwebaza ne kankikinalako kati nagenda kukawujjoomi oba munkyawa munkyawe naye ekintu ekyo kyakuluma sente zo zaali obubonero bwonna tebalaga nti akaana kano kajja kugoberera sitaani mwegayiridde omusajja nze nabusanganga wali eri ku woteeri nga tebulina nakye buli obwo bujjowe nenkwata essente ezange buzennyini mu nsawo nembuwa okitegedde nekumba empasitaani yennyini nejjusa olunaku lwe nasisinkana akaana ako singa nali nsobola okuzisinkanamu embwa nosisinkanamu embwa nemmanya nti atusisinkanye n'embwa mu kifo kya Joey mu kifo ky'okusisinkana Joey nabagambira nti nze kanakaana sikalabamu magezi okuva lwentodde ku ssente ezange ezimbonyaabonya neŋŋamba kambayambe mbaggireyo muswaswangule gwammwe mpulira wadde n'okwemenyako nti munange tusiimye naye nayimirira muyimirizi bwanoonye ssente ne butuuka ne gye babwegadangako ne batazibuwa okitegedde era ndooza ku lunaku osinga wali tobawadde ssente sefuko yali soose n'asigala kankugambe kino abaana babaganye okuswala olutalo tuluze ku bazadde kiki ekiba kimuzirisa Joey bw'abanga bulijjo kyakola amanyi kirungi anti yesi ffe batumanyizizza amaaso mwogera bwogezi katubiteeke ne mu bazadde twagala kutegeka maachezi okwegugunga okwekalakaasa nga tugenda mu maka gaba Joey tugendeyo era bangambye abantu batandise dda ekituufu ekirina okukolwa tugende ku byalo tugende ku mayumba gaabwe tugende ewaabwe essimu yo yagiddwako tugende twekalakasizeewo ku kyalo twegunge gwazaala omusegusengule gwazaala omusiyazi omwana w'omusiyazi kubanga kati abaana bano balaba bagenda tutandika okulikuruutinga nabo bakwate ku balinaabo abalala balikuruutinge tetukikkiriza kuleeta bibi ku kyalo tugenda kugenda ewa maama wa kalima mu famire ye taata we tumubuuze wazaala musiyazi ozaala basiyazi mwaleeta ekikolimo ku kyalo tugende ewa bammuna ku kyalo maama we tugamusimbagane naye mu bimubuuzo nti wazaala omusiyazi
Osigedde lwaki tewasobola kumugambako kuva mu busiyazi kati awe tulaga bwe baba balowooza nti balwanya olutalo baluwangudde ensonyi bazifudde obusungu n'okuswala tebakyalina katulumbe bakadde baabwe bagenda kufa kuba gyebagambye azirise ku makya ati kyenkubuulira abantu bonna baswala eri bakadde baabwe ne bwe bamanya nti bakadde tebalina smartphone ne baagala okukozesa obwavu bw'abakadde baabwe eno batujooge tugende waabakayima tugendeyo tugende tugasimbagana ne famire ye tubasengule ku kyalo kusengula busenguzi ku kyalo abatuuze nga beegugunze obeere muyukko obeere gy'oli nti ennyumba twagimenye ennyumba y'abazadde bo bagikoonya abantu lwakuba oli musiyazi ekyo kikkirizibwa mu mateeka ekyalo kisobola okusalawo kooti y'ekyalo nti ono famire tetujagala kunezaala basiyazi olutalo tubalugjeeko bannange mubeere mu bisiyaga byammwe tubalumbire famire tujja kulaga ku maama wo ng'adduka n'ekikooyo ekikadde tujja kulaga maama bwafuumuuka lwa bisiyaga n'ennyumba tugiteeke ku ttaka abazadde lwaki tuba involving lwaki tebakuza baana bulungi lwabalabyeko nga balajana nti abaana baffe temuyingira bisiyaga oza kamera tebazimanyi bakubiddeko essimu nti omwana waffe yayingidde ebisiyaga muli ku ssente ya kibi mugabana nawulidde nti kamuna kazimbira maama waako bali ku ssente ya kibi tugenda kulumba ebyalo tubizinde tubagobe ku byalo nawe bakutwale mu UK ozaala basiyazi ozaala omusiyazi omukulu tukukkiriza ofune n'embuto endala era ozaala akasiyazi omwana watandikakulutinga ku kyalo ng'ali okulumba abazadde oziiza kiddako mumuzaala kibi muliko ekikoli mumuzaala kikolimu balinaffe mu lutalo luno nga famire abafamire bazze mu lutalo luno tuyamba wali muzadde wa Kayima yavudde munoonye namba ya maama wa Kayima tumwaloketinge waali munoonye namba ya maama wa muno bataatawe tugende ku kyalo nti bano basiyazi bazaalibwawa tujjewo origini eyo tubasengule ku byalo kooti y'ekyalo etule emboka evuge omwana yayingira atya ebisiyaga mukuba bazadde bwe zaala omubbi ng'avaamu n'abala baveewo ababbi ennyumba tetugimenyawo ne lwaki tebagimenya abantu engeri gye baakowa ebisiyaga omwana wa muno ayingidde ekisiyaga wuwo ekitegeeza bw'aba yakula n'abange najjo mikwano gye bonna bagenda kugoberera oli munnaabwe kati okujjawo layini y'ebisiyaga ennyumba katugikube ku ttaka tugikumeko omuliro abaana abeefudde abalenzi kati akeefudde nti kawasizza jjo abo bonna bali ku routing agency bejenti banoonya be bayingiza ekibi banoonya gwe bayingiza ekisiyaga wali okamanyiiko bifo nze nali sikamanyiiko naye era kawalampye gwe bagoberera ku TikTok ati kyenkubulira banoonya b'amaanyi nga bo basomeramu wali tokamanyi nange nali sikamanyi ne kyobula bakavudde UK ne kajja era Kenya tebakola ni abawa ssente kakola mulimu ki gwomanyi tiketi ya UK paka Kenya eri $6,000,000 plus najja buzi Kenya kusisingana girlfriend nategeezeddwa nti addayo $6,000,000 kujja buzi sikuddayo ati kyekubuulira kati abo abaana oluwabo bateekamu ssente okupromotinga ekintu kino ne olutalo tulubajjeeko bamikwano mwemubeere mu bisiyaga byammwe ojja kuwulira nga maamawo agenda n'ekikooyi ayingira olusuku ayingira ekisaka atomedde omumwami maamawo tumwambula amagomesi tumulinnya emigere tumukuba eŋŋumi atubulire lwaki azaala abasiyazi bwemba mulowooza muli protected nnyo tugenda kudda ku originaliza mutulumba ekika famire yonna muli ku baana baffe mupromotinga ekibi nga famire zammwe ziteredde ntende bakugambe nti taatawo tuwamutisse embo anti abaana bakolerera bazadde gwe kenyoganye nti muna azimbira nina ati nkubuulidde bwe baba bali ekibi tebagenda kukirya mirembe tetusobola kukkiriza muli ekibi emirembe nati nkubuulidde tubuulire alina we yeekubira enduulu nti omwana nyononeseeko be batuma abaana okuyingira ekisiyaga mpe namba ya mama Joe muwemule mukubagagambo muwemule yali abaddeko mawulire n'avaayo n'agamba nti omwana nnemeredde mwabatuma abaana okukola bino lwaki abaana bammwe bayingira ekisiyaga nga weemuli ne muteekubirako ndulu alina omusango ku poliisi batandika okulikuluutinga mu eriya zaffe mu community bayingiza abantu ebisiyaga tusirike kano akaana akatutte Joey
akakamuyingiza ebisiyaga singa nalumba famire yako ne mulumba maama wako ne mumusa ku tekali tutte Joey ne kategeera nti ekyalo kinyiivu otegedde bali kuno e Kampala bali ku intaneti neffe tumanya oligini zaabwe lumba maama w'omwana oyo gyali ekyalo kikuŋŋaane kituule bagambye nti gyali essimu yo yasoose n'agigirako ddala abamanyi gye bali batwala okwetingire tusabe ebipapula ku poliisi ebibakkiriza ogenda okwekalakasa n'okugoba abasiyazi ku kyalo kozi tetukikkiririzaamu abo abaana bakulira mu communities n'abaffe mwe bakulira bagenda kuba nga bali kuluutinga mikwano gyabwe ekitegeeza ebyalo byonna bifuuke by'abasiyazi mumulumbe mumuyise mu kisaka kama muyise mu muceere maganduula nebagomasa amakadde ago mumutwale ku lyemugembe okevuge tulabe bawaladdamu omwana ayingira ekisiyaga ente ekisiyaga koze problem to your family iwe bagenda okivaamu gwe lumba maama wa Kayima oba taata we bazadde ba Kayima bali kumpi wano mu kibuga ati kyenkubuulira bayinza okuba bagangayira dde omwenge tebamanyi bigenda ku intaneti omanyi no intaneti ogiraba ebintu ebibeerako kizibu nnyo okutuuka ku ground okuleka nga bibadde ku TV mawulire oba ku radio intaneti ekoma ku muntu intaneti ekoma ku ffe okitegedde abaagala okulunga ennyo biki ebigenda mu maaso okitegedde kati intaneti teri ku muntu wannimiro eri atalina smartphone abantu bano ne data tebateekako kati katubalumbe physically kooti y'ekyalo etule ne chairman tumuyite wali nti bano bazaala omusiyazi batandisa n'okulikuluuti nga tulaba ennyumba enaasigalawo tukunga ebyalo luno lutalo lugenda kutuzikiriza tulina okulwana okuzikiriza abasiyazi community egenda kukola etya ku baana nga bano ba Joey kooti y'ekyalo nti etandikira ku mukaddewo gwe n'obeera gy'oli nti ndya bisiyaga naye ng'okimanyi maama wali ku mbanka buli kyalo bamugobe asula maki bamaama bamwe banoonye we beekweka nga tewali oyingire ekisiyaga because problem to your parents buli omu abe nga atoleetera abazadde ebizibu okitegedde kati kyetugendako mwe mulowooza nti mukivuddemu likuluuti wanu tunoonye famire ye kyetugenda okukola tubanoonye kooti z'ebyalo bituule tubiyita akakiiko k'ekyalo bw'oyogera ku kigambo okulikuluutinga Muna Joey yakola video yakola live nga asomera n'abantu ennamba abaagala okumujoyininga bakola WhatsApp group yaabwe ati kyenkugambye sebo ng'agoba abakazi abakadde tebayingira ati yesi ayagala bato babona bonna bali mu recruitment nti n'abavubuka Joey kwe tubadde tulaba nga yeebaka n'akasajja ne kabagatta n'abakazi babiri mu nju emu naye n'anyweramu esaaza leero yakugamba nti musiyazi tulumbe famire ye tugirumbe ii tubabuuze kooti y'ababodaboda etuule pira biveeyo osi emubuja city abye bodaboda nga poliisi akkiriza n'ayokyebwa ku poliisi oba bookera tewaba bantu towuliranga yayokyebwa tomuwuliranga babaayo kati agenda babaayo ne bakikola mu bumenyi bw'amateeka naawe olinga awendula community emenye mateeka kalimubuuze basiyazi bo tebamenya mateeka okulemaza abantu obwongo nti mpite nnyuma omuntu gwe baterawo okuyita mu maaso kati gavumenti bweba tetuyambye famiri zonna buli evaamu omulambo omusiyazi tubasibe omanyi nti maama wali mu bizibu lwakuzaala musiyazi wano tukuze abaana mu makubo amatuufu nze omuzadde nzikiriziganya naye nti omwana wange yayingira ebisiyaga ne muzaalukuka abaana bamwe temubazaalukukanga ngamba ntowagira bisiyaga ndaba ate waabwe kida gwe bazaalukusa okitegedde otayimba okunywa enjaga nga kyekimukitegedde naye kati oli alidde ebisiyaga famiri ziri kasente abaana bazisuubiza okugaggawala tubaleke tubagube ku byalo azunge ku byalo n'ettaka tuligabire ekyama ky'abaana kusuubiza bazadde n'ababadde ennyumba tufuulewo limbo y'embwa tuzimbe tuteekewo ejjirikiti tusuulawo mbwa ezifudde naye gomanye obusungu obuli ku bantu buno olutalo lujje ku bano Kayima baawunga dda bamuna baawunga dda tulumbe famire zaabwe abazadde abakyategeera n'ennyumba zaabwe mu kyalo we ziri tuzisaanyewo tuteekewo amajirikiti g'embwa wanaddamu akulya omuntu ekisiyaga wano waliwo anaddamu okulikulitinga omuntu nti ayingira mu bisiyaga amanya mu causing problems to my family muli kulutinga abaana baffe abato mubabuzaabuza mubayingiza mu kibi abaana bano babaira nze mba ndaba bafunye omukisa bafunye numbers ku social media basobola okuba influencing lwaki badivertingibwa ati kwagala ssente
ngate neno bali badde be branding kwagala sente baagala nnyo sente ez'amangu ate tebayingiriza mikono gyabwe kukola. That's the problem. Balirayo bw'oyogera ku kyokola Joey kuva dda talina kyakola. Oli yamujja mu bbaala Sefco yamujja mu Power King mu bbaala. Ati kankubuuze kati omwana obwati akwonooneka we omwana ogenda omwana nga tanaweza na naye kati abo muzadde wa Joey ndabanga abamulumba obwerere ensonga omwana yamutale kuva mbuto ng'ali mu bbaala. Let the parents come and join mu lutalo luno. Okay. Bwe muba temugabana ku kibi kino we join hands tulwanise ekibi. Ne maama wa Joey aveeyo agambe nti nvumirira muwala wange teri saare ekola nga ya muzadde akolimira omwana nti ojja kufa bubi ojja kufa mu kisiyaga cause one abazadde be bazaala abaana bano bwe batuuka eri twazaalibwa tuli basiyazi olina recommendation okuva ku maamawo ati mu buto bwegadanga nga buwala buno maama we yakuzaala ayise alina mukazi munne cause bwogamba nti tuzaalibwa basiyazi bwaneeno maama we abadde alwanagana n'abasajja abakulya ku kyalo wafuna n'embuto ng'okyali mu lujja oŋŋamba otya nti oli musiyazi. Muna alina recommendation okuva ewa maama we nti yamuzaala musiyazi nti behavior z'omwana ono okuva mu buto zaalagirawo ye yagaana n'okufumba tokotoko nga ayagala byakwebaka n'abawala ba yazanya tepo naye omaze okugjamu embuto ewaka abazadde bakukutte n'abasajja bagobagana n'abasajja ng'oŋŋamba nti olwaleero obutandise okwetegerera oli musiyazi kiba kizibu nga tetulumba famire eyo yakuwaako recommendation abo abazadde bwe baba tebasobola kuvaayo tujoyininge hands tulwanise ebisiyaga okuviira ddala mu baana baabwe bagakolimire nga tulaba babazaalukuke nga tulaba bwe baba tebakikoze tujja kubalumba mu byalo gye bali n'ennyumba tuzisendewo tusimbewo amajirikiti tusulewo embizi ezifudde. Calvin Kanja akutte omuliro leero siibula abantu mbasiibudde naye ng'ennamba z'abazadde baabano mwongere okuzikyeyalinga tumukeere tumuwemule eggambo maama Kayima tumuwemule eggambo ekigenda omunyiza ati endayi ezaala basiyazi naawe baakusiyaga busiyazi muli ku ssente y'ekibi tukubire maama Muna okitegedde yamuwaako recommendation nti sayinizi zonna zaalaga nti musiyazi enamba kuno toziguze agirina eya maama Kayima njigabako kakadde mpe namba ya maama Kayima nkuweereza akakadde tumuwemule eggambo atubuulire oba taata wa Kayima kyogamba either club tulwane ffenna okugjawo ebisiyaga bino oba bakkirize nti balya ku kibi okitegedde lwaki abazadde basirise nnyo singa abantu bano babadde bafudde tebandivuddeyo bali badde mu nnyambo omulambo gw'omwana singa abantu bano gavumenti ebadde ewambye bawambe tebandivuddeyo omwana wange babasirisa omwana awambiddwa ekibi ekigenda okuzikiriza ensi oŋŋamba otya ni muzadde asirise singa omwana ono abadde yasibwa obanga yawambibwa gavumenti bandivuddeyo ne baleekaana singa omwana ono abadde alina obuzibu nga tetumuyambye bandivuddeyo kampani bwe yayitira bannange ekiraba ennyo abamikwano gye ku TikTok olwaleero fe abo bakubire enduulu muveeyo tulwanire wamu abaana bammwe bamalawo omulembe gwaffe bwe musirika obusirisi tugenda balumba n'agamba mayumba ge baga nti babazimbira wajja kubeerawo majirikiti gasuulibwako mbwa zifudde. Kale sigenda kubeera nga nsukkako wano era gwe wenna ayagala okubeera ng'ogenda ku kyeyokola Calvin Kanja kakubuulye butya bw'oyinza process gy'osobola oyitamu n'otuuka so ayagala ogenda ebweru oba okumanya ku bisinga ku byebweru omuntu akola atya process z'amakampani agatwala abantu ebweru ojja kunkubirako ku 075 798 60 69 ojja kuba onfuna butereevu. Kale atunaddamu olundi Joel ku kamera bwatyo bwabikoze obyolwaleero naye programu emuyitiriddeko tayonoonese ku luno wano wabadde ayagala mbatadde